ebivulu babiwera naye gwe ogenda kukola ekivulu mu lockdown weetegese otya okola nga tumenya amateeka ga COVID-19? tukoze eno show oba event eno erinayo scientific nga bwe bakkiriza okukola embaga eziri scientific ne bu events obulala bonna obugwa mu ekyo tugenda ku emphasizing nnyo regulations oba SOPs zatekebwa authorities ne president okusobola okulaba nga tugusa ekintu kino. Eno show twagiyise model show, si show nti tugenda kujja mu sente, wabula show egenda okulaga abakulu nti ne mu COVID muno mwenyi tusokoleramu agafa abayimbi olwensonga tetumanyi COVID agenda kugwawo ddi katata abayimbi ebbanga liise tetukola tulina obwetaavu tusasula ennyumba tuli emmere tulina families tulina mikwano egibeerawo ku lwaffe tunakola tutya okitegeera situganye gavumenti egezaako tuterawo enteekateeka naye ero gyagenda kwekangeza sente zikyankalanye bikoze biki byonna nga bwobimanyi ekintu kye twetaaga abayimbi saa zino naffe kusala amagezi kulanga tukola so tugenda kuteekawo social distance omuntu meters era zezalagirwa nti 2 kuva katebe akamu okudda kalala tewajja kubaayo mwenge tewagenda kubaayo bintu bya kugamba nti omuntu ate ave katebe kagende katebe k'omuntu omulala byonna nga bwobimanyi bwe tugenda obikola sanitize nga kugenda kubaayo face masks olina okuba nga ogirina okuyingira ate tewali kutunda tickets ku mulyango. Singa poliisi ekuyingirira ku lunaku lwennyini olwa concert nga totaddemu sente zo nnyingi ogenda kikola otya? Poliisi tesobola kunnyingirira kusinza kutuuka this far nga siri backed up n'abo obuyinza so tewali sisobola kutuuka ku lunaku lwengenda okukola show nga sebyo nasibimaliriza era the process tubali tugenda tuzikola nga tufuna empapula ez'enjawulo nga tuka mu authority bodies ez'enjawulo okusobola okulaba nga ekintu kibeerawo nga kiri mu harmony. Ngenda kwawukanako ku kya concert Katonda wabaddewo ebiyitingana ku social media Kenzo ne Bobi Wine olowooza lwaki abayimbi mweyawudde nnyo mu kaseera kaneeno mwandibadde nga muli muntu omu? Era ansa ngenda gikuwa nagenda kusooka ate nzireko wano wovudde nti era nange bw'okiraba nti ekintu kino nwanirira industry number naye abayimbi tebambeereddeewo tebafaayo nga music wa Uganda yali awo yavundavunda abayimbi buli omu yerowoozaako yekka ate bw'ovaayo obeka ekintu kyokola kuba kati ekintu kyendigo kyandibadde nga buli muyimbi kyekiri ku social media platform ye nga tukikubira oba kale ne bwekibanga tekijja kubaayo naye nga abayimbi twandikase tukikubira pokopoko president n'awulira weddoboozi eryange liyinza okuba ttono naye bwe twegattako abayimbi abalala okitegeera n'abayimbi abanene okusinga ku nze abanene ennyo bandibadde kino bakikubira pokopoko n'olwokuba balinamu kali oba bakayita ekitegeeza bano bakasuku kye boogera kituufu nti abayimbi abasatu abo tebaagala nnyo omuntu abayingira kubeera nga abayitako. Kasuku yamanyi ali entitled ku ndowooza ye naye muganda wange teri muntu ali waggulu wa muntu kubanga buli waggulu w'omuntu wabeerayo omuntu kitegeera so olwaleero oyinza okulowooza nti oli waggulu ate Katonda waggulu wonna ateekayo omuntu. Ku nsonga eyo ensonga ya Eddie Kenzo ne Eddie Kenzo ne Bobi Wine gwe nga gwe Ssuuna wagirabye otya? Ensonga eyo nagirabye njiraba era bwetambula naye buli muntu aba n'ensonga ye okitegeera. Kenzo yamanyi lwaki akola byakola nekikyabisuubiramu ate ne decide endala kati ebintu ebimu bibeera sensitive ate nze abantu bonna simya abo ababiri bonna tisina gwe ninako mutawaana so sina nnyo comment gyengenda kiwako kyenyiza okugamba abantu nti buli omu ku abo ateeka kuba alina ensonga ze naddala eyakitandise ateeka kuba alina ensonga ze zimuluma ku mutima oba ezitamuluma tuli mu showbiz muganda tunaagamba ki.